Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi ate tubukeeseza nga tuli balamu. Nina ekigambo Mukama kyatadde ku bulamu bwaba ku mutima gwange kyenjagala twogereko olwaleero. Tugenda mu kulonda. Nsaba Mukama abannuŋŋamize nga mugenda okulonda. Tumanyi nti bingi ebigenda okubeerawo mu kulonda, bingi ebigenda okubeerawo mu mwaka guno, naye Mukama akugamba totya. Kyonna kye kinajja gy'oli, kyonna ky'onooyitamu, kyonna ky'onoosanga, Mukama akugamba totya. Totya ky'ogenda okulaba omwaka guno, totya ky'ogenda okuyitamu ewiiki eno, totya ky'ogenda okusanga nga kinyigiriza obulamu bwo. Mukama akugamba totya. Totya, sigala ng'amaaso go gatunuuliza Katonda. Sigala ku ekyo ky'omanyi nti Katonda ky'ayagala okole. Totya mbeera yonna ekwetoolodde. Totya biki by'ogenda okulaba enkya. Totya biki by'ogenda kusanga enkya. Gwe sigala ng'oli mwesigwa eri Katonda. Tugenda kutunula mu kitabo kya Kubikkulirwa, essula ya 2:10. Bayibuli egambye nti totya by'ogenda okubonaabona. Laba, omulyolyomi oyo agenda okusuula abamu ku mmwe mu kkomera. Mukemebwe era mulibonaabonera ennaku 10. Beeranga mwesigwa okutuusa okufa, nange ndikuwa engule ey'obulamu. Agambye omulyolyomi oyo. Tuli mu nsi naye nga kye tutwanagana nakyo tetukimanyi. Tulina embeera gye tulwanagana nayo naye nga ffe tetusobola giwangula, naye ng'ate Mukama asobola ogiwangula. Naye akugamba totya ku by'ogenda okubonaabona. Totya ne bw'oliba oli mu kkomera, ne bw'onooba oli mu mbeera nga wulira ekutadde mu kkomera, Mukama akugamba totya. Akugamba sigala ng'oli mwesigwa. Sigala ng'oli mwesigwa. Ye alina engule gy'akutegekedde. Tugenda mu kulonda. Tugenda mu kulonda. Naye baganda bange, Bayibuli egamba nti temutya. Gwe londa oyo Katonda gw'akuluŋŋamizza okulonda. Kola ekyo Katonda ky'akuluŋŋamizza kulonda. Gwe totya kigenda kuddirira nkya. Mukama akugamba totya. Gwe sigala ng'oli mwesigwa, sigala ng'okola ekyo Katonda ky'ayagala akole. Okitegeera? Kubanga Katonda yagamba, Yesu yagamba nti mu nsi muli ennaku, naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Ebyo bigambo byali bya Yesu kubanga yamanya ki ekiri mu nsi. Yamanya omwana w'omuntu bw'afaanana. Yamanya embeera omwana w'omuntu gy'ayitamu mu nsi. Yamanya nti waliwo abasibibwa abatalina musango, waliwo abattibwa nga tebalina musango kubanga naye teyalina musango, naye yattibwa n'afa, naye ate ku nkomerero n'azuukira. Era bwe yali agenda yagamba nti mugume nze mpangudde. So Bayibuli ekugamba nti guma. Totya ku ebyo by'ogenda okubonaabona enkya. Totya ku ebyo by'ogenda okuyitamu enkya. Mukama amanye ekikuli mu maaso era yalina ensonga lwaki kiriwo, naye era alina ensonga butya bw'onookivaamu. So akugamba totya. Mwenna abagenda okulonda, mulonde mukole ekyo Katonda ky'abagambye okukola. Temutya, naye mumanye nti omulyolyomi ayita. Omulyolyomi anoonya baasuula mu kkomera. Omulyolyomi anoonya bagezesa. Naye Mukama akugamba totya. Gwe sigala ng'oli mwesigwa, sigala ng'okola Katonda ky'akugamba okole. Mukazi gwe totunuulira mbeera eyo n'ekukanga. Waliwo bangi nga muli mu bufumbo naye ng'embeera egaanye, naye Mukama akugamba totya. Omulyolyomi oyo aleese embeera eyo okutabuka mu makaago akusudde mu kkomera lyakugezesebwa. Naye sigala ng'oli mwesigwa, gwe sigala ng'okola ekirungi mu maaso ga Katonda. Bayibuli egambye nti Mukama agamba nti nange ndikuwa engule ey'obulamu. Okitegeera? So gwe sigala ng'oli mwesigwa. Sigala ng'otunuulidde Katonda. Mugenda mu kulonda, omusaayi gugenda kuyiika. Naye mbagamba temutya kubanga Mukama alina ky'ategese mu maaso. Gwe saba Katonda nga tonagenda kulonda, omugabe Mukama nnuŋŋamya ku oyo omuntu gw'owaddeyo okutuyamba
tolonda muntu kubanga gwe owulira gw'oyagala ku mutima gwo, naye londa omuntu agenda okukyusa ensi mw'oli. Londa omuntu agenda okukyusa ensi mw'oli, otambule mu nsi yo ng'olina emirembe. Okitegeera? So temutya bye mugenda kubonaabona, temutya bye mugenda kusuulibwa mu kkomera, kubanga eky'omulyolyome ky'ayagala. Ayagala alabe ng'ensi eyiwa musaayi, ayagala alabe ng'oli mu maziga, ayagala alabe ng'oli mu kubonaaba, naye Mukama akugambye beera mwesigwa okutuusa okufa. Teweegaana Katonda olw'embeera, teweegaana Yesu olw'okubonaabona kw'oyita, mugambe nti nze Yesu musudde kubanga mbonaabona tannyambye. Akugamba sigala ng'oli mwesigwa okutuusa okufa. Okitegeera? Sigala ng'oli mwesigwa. Gwe kasita olabanga ekkubo ly'olimu lya Katonda, ekkubo ly'olimu Yesu ly'ayagala obeeremu, gwe sigala ng'oli mwesigwa, sigala ng'otunuulidde Katonda, kubanga Mukama y'amanyi ekyenkya. Yagamba mu gundi mu kubikkulirwa ssula ya 3 olunyirira ssula ya 3 kubikkulirwa olunyiriri lwa kumeka ye wano, kubanga yagamba nti mmanyi okubonaabona kwo n'obwavu bwo, naye oli mugagga. Yes, tuli ssula ya 2, essula ya 2 kubikkulirwa 9, essula ya 2 olunyiriri lwa 9. Agambye nti mmanyi